Nekemiya essula 11 okutuuka ku 13. Awo abakulu b'abantu ne babeeranga mu Yerusaalemi, era n'abantu abalala ne bakuba obululu okuggyamu ku 10 okumuleeta okubeera mu Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu, ne bali omwenda okubeera mu bibuga ebirala. Awo abantu ne beebaza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusaalemi, era bano be bakulu b'essaza abaabeeranga mu Yerusaalemi, naye mu bibuga bya Yuda ne mubeeramu buli muntu mu butaka bwe mu bibuga byabwe, Isirayiri, bakabona n'Abaleevi n'Abanesinimu n'abaana b'abaddu ba Sulemaani. Ne mu Yerusaalemi ne mubeeramu abakulu b'abaana ba Yuda ne ku baana ba Benyamini. Ku baana ba Yuda, Ataya mutabani wa Uziya mutabani wa Kezekiya mutabani wa Amaliya mutabani wa Sefatiya mutabani wa Makalaleri ow'oku baana ba Perezi, ne Maseya mutabani wa Baruki mutabani wa Korukozi mutabani wa Kazaya mutabani wa Adaya mutabani wa Yoyaribu mutabani wa Zekaliya omwana w'Omusiiro. Batabani ba Perezi bonna abaabeera mu Yerusaalemi baali 468 abasajja abazira. Era bano be batabani ba Benyamini: Saalu mutabani wa Mesulamu mutabani wa Yowedi mutabani wa Pedaya mutabani wa Kolaya mutabani wa Maseya mutabani wa Isiyeri mutabani wa Maseya mutabani wa Isiyeri mutabani wa Yesaya. Awo oluvannyuma lw'oyo, Gabayi ne Salayi olw'endamu 28, ne Yoweri mutabani wa Zikuli ye yali omulabirizi waabwe, ne Yuda mutabani wa Kasenuwa ye yali owokubiri okufuga ebibuga. Ku bakabona, Yedaya mutabani wa Yoyalibu ne Yakini, ne Seraya mutabani wa Kirukiya mutabani wa Mesulamu mutabani wa Zadoki mutabani wa Merayosi mutabani wa Akitubu omukulu w'ennyumba ya Katonda, ne baganda baabwe abakolanga omulimu ogw'omu nnyumba 822, ne Adaya mutabani wa Yerokamu mutabani wa Peraliya mutabani wa Amuzi mutabani wa Zekariya mutabani wa Pasukuli mutabani wa Malukiya, ne baganda be abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe 242, ne Amasusayi mutabani wa Azareri mutabani wa Azayi mutabani wa Mesiremosi mutabani wa Imeri, ne baganda baabwe abasajja ab'amaanyi abazira 128, ne Zabudyeri mutabani wa Kagedolimu ye yali omulabirizi waabwe, ne ku Baleevi, Semaya mutabani wa Kasubu mutabani wa Azulikamu mutabani wa Kasabiya mutabani wa Buni, ne Sabesayi ne Yozabadi ku bakulu b'Abaleevi abaalabiriranga emirimu egy'ebweru egy'ennyumba ya Katonda, ne Mataniya mutabani wa Mika mutabani wa Zabudi mutabani wa Asafu eyali omukulu okuleeterezanga okwebaza bwe baasabanga, ne Bakubukiya owookubiri mu baganda be, ne Abuda mutabani wa Samuwa mutabani wa Garali mutabani wa Yedusuni. Abaleevi bonna abali mu kibuga ekitukuvu baali 284, era nate abaggazi Akubu ne Talumoni ne baganda baabwe abaakuumanga emiryango baali 172, n'Abayisirayiri bonna abalala ku bakabona Abaleevi baabanga mu bibuga byonna ebya Yuda, buli muntu mu busika bwe. Naye Abanesinimu ne babeeranga mu Oferi, ne Ziika ne Gisupa be baali abakulu b'Abanesinimu, ne Uzi mutabani wa Bani mutabani wa Kasabiya mutabani wa Mataniya mutabani wa Mika ow'oku baana ba Asafu abayimbi ye yali omulabirizi w'Abaleevi e Yerusaalemi okulongoosa emirimu egy'omu nnyumba ya Katonda. Kubanga kabaka yali alagidde ebigambo byabwe, era yali akuttidde abayimbi ab'enkalakkalira nga buli lunaku bwe lwetaaga. Ne Pesakiya mutabani wa Mesezaberi ow'oku baana ba Zera mutabani wa Yuda yabanga ku mukono gwa kabaka olw'ebigambo byonna eby'abantu n'olw'ebyalo n'ennimiro zaako. Abamu ku baana ba Yuda ne babeeranga mu Kiriyasuwalaba ne mu bibuga byako, ne mu Diboni n'ebibuga byako, ne mu Yekabuzeeri n'ebyalo byakyo, ne mu Yesuwa ne mu Molada ne Besupeleti ne mu Kazalusuyali ne mu Beruseba ne mu bibuga byakyo, ne mu Zikulagi ne mu Mekona n'ebibuga byakyo, ne mu Enulimoni ne mu Zora ne mu Yalamusi, Zanowa ne Adulamu n'ebyalo byakyo, Lakisi n'ennimiro zaakyo, Azeka n'ebibuga byakyo. Bwe batyo bwe baasiisira okuva e Beruseba okutuuka ku kiwonvu kya Kinomu. Abaana ba Benyamini nabo ne babeeranga okuva e Geba n'okweyongerayo e Mikumasi ne Ayiya ne Beseri n'ebibuga byakyo, Anasosi ne Nobu ne Ananiya, Kazoli ne Laama ne Gitayimu,
ne Kadidi ne Zeboyimu ne Nebalati ne Lodi ne Ono ekiwonvu eky'abakozi, ne ku Baleevi ebisanja ebimu eby'omu Yuda ne bigattibwa ne Benyamini. Nekemiya essula 12. Era bano be bakabona n'Abaleevi abayambuka ne Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ne Yesuwa, Seraya ne Yeremiya ne Ezra ne Amaliya ne Maluki ne Katusi ne Sekaniya ne Lekumu ne Meremosi ne Ido ne Ginesoyi ne Abiya ne Miyamini ne Madiya ne Biruga ne Semaya ne Yoyalibu ne Yedaya ne Salu ne Amoki ne Kirukiya ne Yedaya. Abo be bali abakulu b'abakabona n'ababaganda baabwe mu nnaku za Yesuwa. Era nate Abaleevi, Yesuwa ne Binuyi ne Kadumyeri ne Serebiya ne Yuda ne Mataniya eyali omukulu w'okwebaza, ye ne baganda be. Era Bakubuki ne Uni baganda baabwe ne bakolera mu bisanja. Yesuwa n'azaala Yoyakimu, Yoyakimu n'azaala Eriyasibu, Eriyasibu n'azaala Yoyada, Yoyada n'azaala Yonasani, Yonasani n'azaala Yaduwa. Mu nnaku za Yoyakimu ne wabaawo bakabona emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe: owa Seraya, Meraya; owa Yeremiya, Kananiya; owa Ezra, Mesulamu; owa Amaliya, Yokakanaani; owa Maluki, Yonasani; owa Sebaniya, Yusufu; owa Kalimu, Aduna; owa Merayosi, Kerukayi; owa Ido, Zekariya; owa Ginayesoni, Mesulamu; owa Abiya, Zikuli; owa Miniyamini; owa Mowadiya, Pirutayi; owa Biruga, Samuwa; owa Semaya, Yekonasani; n'owa Yoyalibu, Matenayi; owa Yedaya, Uzi; owa Sarayi, Kalayi; owa Amoki, Eberi; owa Kirukiya, Kasabiya; owa Yedaya, Nasaneri. Abaleevi mu nnaku za Eriyasibu, Yodaya ne Yokanaani ne Yaduwa ne bawandiikibwa nga gy'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, era ne bakabona Daliyo Omuperusi nga ye kabaka. Batabani ba Leevi, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne bawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe okutuusa ku nnaku za Yokanaani mutabani wa Eriyasibu. N'abakulu b'Abaleevi, Kasabiya ne Serebiya ne Yesuwa mutabani wa Kadumyeri ne baganda baabwe nga baboolekedde okutenderezanga n'okwebazanga ng'ekiragiro bwe kyali ekya Dawudi omusajja wa Katonda, ekisanja nga kyolekera ekisanja. Mataniya ne Bakubukiya ne Obadiya ne Mesulamu ne Talumoni ne Akubu be baali abaggazi nga bakuuma amawanika ag'omu miryango. Abo be baaliwo mu biro bya Yoyakimu mutabani wa Yesuwa mutabani wa Yozadaki, ne mu biro bya Nekemiya ow'essaza n'ebya Ezera kabona omuwandiisi. Awo bwe batukuza bbugwe wa Yerusaalemi ne banoonya Abaleevi mu bifo byabwe byonna okubaleeta e Yerusaalemi okukwata embaga ey'okutukuza n'essanyu, nga beebaza era nga bayimba, nga balina ebitaasa n'entongooli n'ennanga. Abaana b'abayimbi ne bakuŋŋaana okuva mu lusenyi olwetoolodde Yerusaalemi ne mu byalo eby'Abanetofa era ne mu Besugireyadi ne mu nnimiro ez'oku Geba ne Azumevasi, kubanga abayimbi baali beezimbidde ensiisira okwetooloola Yerusaalemi. Awo bakabona n'Abaleevi ne beerongosa, ne balongosa abantu n'emiryango ne bbugwe. Awo ne nyambusa abakulu ba Yuda ku bbugwe, ne nteekawo ebibiina 2 ebinene, abeebaza ne batambula nga basimbye ennyiriri, ekimu nga kitambulira ku mukono ogwa ddyo ku bbugwe mu kkubo ery'omulyango gw'obusa, n'oluvannyuma lwabwe Kosaya n'atambula n'ekitundu eky'abakulu ba Yuda, ne Azaliya ne Ezra ne Mesulamu ne Yuda ne Benyamini ne Semaya ne Yeremiya n'abamu ku baana b'abakabona nga balina amakondeere. Zekariya mutabani wa Yonasani mutabani wa Semaya mutabani wa Mataniya mutabani wa Mikaya mutabani wa Zakuli mutabani wa Asafu ne baganda be Semaya ne Azareri ne Miralayi ne Giralayi ne Maayi ne Nesaneri ne Yuda ne Kanani nga balina ebivuga ebya Dawudi omusajja wa Katonda, ne Ezera omuwandiisi ng'abakulembedde. Ne bayita mu mulyango gw'oluzzi n'okusimba mu maaso gaabwe, ne balinnya ku lutindo olw'ekibuga kya Dawudi. Bbugwe wayambukira waggulu w'ennyumba ya Dawudi okutuusa ku mulyango gw'amazzi ebuvanjuba
n'ekibiina ekyokubiri ekyabo abeebaza ne bagenda okubasisinkana, nange ne mbavaako ennyuma wamu n'ekitundu ky'abantu ku bbugwe engulu w'ekigo eky'ebikoomi okutuusa ku bbugwe omugazi, era engulu w'omulyango gwa Efulayimu, n'awaali omulyango omukadde, n'awaali omulyango ogw'ebyennyanja, n'ekigo kya Kananeeri, n'ekigo kya Kameya okutuusa ku mulyango ogw'endiga, ne bayimirira buyimirizi mu mulyango ogw'abakuumi. Awo ebibiina byombi ebyabo abeebaliza mu nnyumba ya Katonda ne bayimirira, nange n'ekitundu ky'abakulu wamu nange, ne bakabona Eriyakimu ne Maseya ne Miniyamini ne Mikaya ne Eriwenayi ne Zekkaliya ne Kananiya nga balina amakondeere, ne Maseya ne Semaaya ne Eriyazari ne Uzi ne Yekokanaani ne Malukiya ne Eramu ne Ezera. Abayimbi ne bayimba n'eddoboozi ddene, Yezulakiya nga ye mukulu waabwe. Ne bawaayo ssaddaaka enkulu ku lunaku olwo ne basanyuka, kubanga Katonda yali abasanyusizza essanyu lingi, era n'abakazi n'abaana abato ne basanyuka. Awo essanyu ery'e Yerusaalemi n'okuwulirwa ne liwulirirwa wala. Awo ku lunaku olwo ne balonda abantu okuba abakulu b'enju ez'amawanika olw'ebiweebwayo ebisitulibwa, olw'ebibala ebibereberye n'olw'ebitundu eby'ekkumi, okuzikuŋŋaanyizaamu ng'ennimiro ez'omu bibuga bwe zaali, emigabo egyalagirwa bakabona n'Abaleevi mu mateeka, kubanga Yuda yasanyuka olwa bakabona n'Abaleevi abaaweereza. Era baakwata ebisanja bya Katonda waabwe n'ebisanja eby'okulongoosa, era bwe batyo bwe baakola n'abayimbi n'abaggazi ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali n'ekya Sulemaani mutabani we. Kubanga mu mirembe gya Dawudi ne Asafu edda waabangawo omukulu w'abayimbi, n'ennyimba ez'okutenderezanga n'okwebazanga Katonda. Era Isirayiri yenna mu biro bya Zerubbaberi ne mu biro bya Nekemiya ne bawa emigabo gy'abayimbi n'abaggazi n'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, ne batukulizanga Abaleevi, Abaleevi ne batukulizanga batabani ba Alooni. Nekemiya essula 13. Ku lunaku olwo ne basoma mu kitabo kya Musa mu matu g'abantu, ne basanga nga kyawandiikibwa omwo Omwamoni n'Omumowaabu obutayingiranga mu kkuŋŋaaniro lya Katonda emirembe gyonna, kubanga tebaasisinkana baana ba Isirayiri nga balina emmere n'amazzi, naye ne bagulirira Balamu eri bo okubakolimira, era naye Katonda waffe n'afuula ekikolimo okuba omukisa. Awo olwatuuka bwe baawulira amateeka ne balyoka baawula mu Isirayiri ekibiina kyonna eky'abannaggwanga. Era ebyo nga tebinnabaawo, Eriyasibu kabona eyalondebwa okuba omukulu w'ebisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe, bwe yali mukoddomi wa Tobiya, yali amutegekedde ekisenge ekinene gye baaterekanga edda ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu n'ebintu n'ebitundu eby'ekkumi eby'eŋŋano n'omwenge n'amafuta, Abaleevi bye baaweebwanga olw'ekiragiro, n'abayimbi n'abaggazi n'ebiweebwayo ebisitulibwa eby'abakabona. Naye mu biro ebyo byonna nze nga siri Yerusaalemi, kubanga mu mwaka ogwa 32 ogwa Alutagizerugizi kabaka w'e Babulooni ne ŋŋenda eri kabaka. Awo nga wayiseewo ennaku ne ndaga kabaka ne njija e Yerusaalemi ne ntegeera obubi Eriyasibu bwe yali akoze olwa Tobiya, ng'amutegekera ekisenge mu mpya ez'ennyumba ya Katonda. Ne kinnakuwaza nnyo, kyennava nkasuka ebweru ebintu byonna eby'omu nnyumba ebya Tobiya okubiggya mu kisenge. Awo ne ndagira ne balongoosa ebisenge, ne nzizaayo eyo ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda n'ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu. Ne ntegeera ng'Abaleevi baali tebannaweebwa migabo gyabwe. Awo Abaleevi n'abayimbi abaakolanga omulimu nga baddukidde buli muntu mu kyalo kye. Awo ne mpakanya abakulu ne njogera nti, kiki ekiresezza ennyumba ya Katonda? Ne mbakuŋŋaanya ne mbateeka mu kifo kyabwe. Awo Abayuda bonna ne baleeta ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋano n'omwenge n'amafuta eri amawanika. Ne nzisaawo abawanika ku mawanika, Seremiya kabona ne Zaddoki omuwandiisi,
ne ku Baleevi Pedaya ne Kenani ye yabaddirira mutabani wa Zakkuli mutabani wa Mattaniya kubanga baalowoozebwa okuba abeesigwa n'omulimu gwabwe kugabiranga baganda baabwe. Onjijukiranga, Ayi Katonda wange, olw'ekigambo ekyo, so tosangula bikolwa byange ebirungi bye nakolera ennyumba ya Katonda wange n'olw'ebyo ebikwatirwa omwo. Mu biro ebyo ne ndaba mu Yuda abantu nga basambira ku Ssabbiiti amasogolero era nga bayingiza ebinywa era nga babiteeka ku ndogoyi zaabwe era n'omwenge ne zabbibu n'ettiini n'emigugu egy'engeri zonna gye baayingiza mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Ssabbiiti nemba omujulirwa eri bo ku lunaku kwe baatundira ebyokulya. Era mwabeeramu abasajja ab'ettuulo abaayingizanga ebyennyanja n'ebintu eby'engeri zonna ne babiguliza ku Ssabbiiti abaana ba Yuda ne mu Yerusaalemi. Awo ne ndyoka mpakanya abakungu ba Yuda ne mbagamba nti, kibi ki kino kye mukola ne mwonoona olunaku lwa Ssabbiiti? Bajjajjammwe si bwe bakolanga bwe batyo, era Katonda waffe teyatuleetako bubi buno bwonna ne ku kibuga kino? Era naye mmwe mweyongera okuleeta obusungu ku Isirayiri nga mwonoona Ssabbiiti. Awo olwatuuka ekizikiza bwe kyasooka okukwata enzigi z'e Yerusaalemi, Ssabbiiti ng'eneebaako enkya, ne ndagira okuggalawo enzigi, ne ndagira obutaziggulawo okutuusa Ssabbiiti lw'eriggwako. Ne nteeka abamu ku baddu bange ku nzigi baleme okuyingiza omugugu gwonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Awo abasuubuzi n'abatunzi b'ebintu eby'engeri zonna ne basula ebweru wa Yerusaalemi omulundi gumu oba ebiri. Ne ndyoka mbeera omujulirwa eri bo ne mbagamba nti, kiki ekibasuza okwetooloola bbugwe? Bwe mulikola bwe mutyo nate ndibakwata. Awo okuva ku lunaku olwo ne batagira nate ku Ssabbiiti. Awo ne ndagira Abaleevi okwerongoosa era okujja okukuuma enzigi okutukuza olunaku lwa Ssabbiiti. Onjijukiranga, Ayi Katonda wange, na kino onsonyiwe ng'okusaasira kwo bwe kwenkana obungi. Mu biro ebyo era ne ndaba Abayudaaya abaali bawasizza abakazi Abasudoodi n'Abamoni n'Abamowaabu n'abaana baabwe baayogeranga ekitundu lulimi lwa Sudoodi, so tebaayinzanga kwogera lulimi lwa Bayudaaya naye ng'olulimi olwa buli ggwanga bwe lwali. Awo ne mbawakanya ne mbakolimira ne nkubako abamu ne nkuunyuula enviiri zaabwe ne mbalayiza Katonda nti, temuwanga batabani baabwe bawala bammwe, so temutwaliranga batabani bammwe bawala baabwe newankubadde mmwe bennyini. Sulemaani kabaka wa Isirayiri teyayonoonanga mu ebyo? Naye mu mawanga mangi temwali kabaka mwenkana era yayagalibwa Katonda we, era Katonda n'amufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Era nate n'oyo abakazi ab'amawanga ne bamwonoonyesa. Kale tunaabawulira mmwe okukola ng'obubi obwenkanidde awo, okusobya Katonda waffe nga tuwasa abakazi ab'amawanga. Era omu ku batabani ba Yoyada mutabani wa Eriyasibu kabona omukulu yali mukoddomi wa Sanubalaati Omukoloni, kyenava mugoba gye ndi. Obajjukiranga, Ayi Katonda wange, kubanga baayonoona obwakabona n'endagaano ey'obwakabona n'ey'Abaleevi. Bwe ntyo bwe nabalongoosa eri bannaggwanga bonna ne nteekawo ebisanja by'abakabona n'eby'Abaleevi, buli muntu mu mulimu gwe, n'olw'ekiweebwayo eky'enku mu biro ebyateekebwawo, n'olw'ebibala ebibereberye. Onjijjukiranga, Ayi Katonda wange, okunkola obulungi.